Yes, Bayiita Faali TV jinkwanisa kadi kano ngina kusubscribe nga tompele video no like. Sigala ngo following Bayiita Faali TV yoji. Ensonga ezituwa nsonga za Pastor Tom. Pastor Tom jukira bamubako sente ze obukadde bisatu era nga poliisi we yagenda okukwata yasookera kwata omusajja Pastor Tom we yali yesiga era nga yatuuka nga buli wamu mu nnyumba ejjukira sente zino bazibba mu kisenge ekya Pastor Tom Mugerwa obukadde bwali bisatu obukadde wabindaba bisatu si busatu wabula obukadde bisatu lesa zino oyo kubakwata poliisi yali alumirizanga suspect essaawa zino agambye poliisi nti efune ne Pastor Tom nti byagamba amuwaayiriza kuba ye Pastor Tom yatesa ne poliisi basooke bakwate kuba ye gwe yali asuubiza okuba nti nno ayinza okuba alina beyakwatagana nabo ku kyaki ne babba ssente z'obukadde bisatu kubanga oyo gwe bakwata yali atuuka buli wamu kikati essaawa zino oyo gwe bakwata agambye poliisi nti ekwate ne Pastor Tom emukwate mangu kuba ayinza okuba amuwaayiriza olw'ensonga tebadde bakayanira omukazi kwegamba bintu bitabula ate kati bingiddemu n'abakazi kwegamba ebya Pastor Tom no mukwano gwo nabadde akola mu kyaki ye nabyo si byangu nno byongera kutabuka bunaku olukya bambu bukadde bisatu ne bakwatako omususpect Pastor Tom yenga ye bwe yali alumiriza okuba nti yakwataganya bali ababbye ssente kyokati essaawa zino oyo gwe bakwata tukati atandise okuwaayiriza agamba nti Pastor Tom naye baali balwanira omukazi yensonga lwaki yamuseetinga basobole okukola ki okumusiba si byangu naye nga temwewonya Pastor Tom nga naye asibiddwa kuba essaawa eno akiraga nti oli gwe bakwata ayagala ne Pastor Tom naye bamusibe nti ekyamukwasa si kubba ssente nti era ebyo bye bagamba nti bamuppako ssente obukadde bisatu bya kiwaanyi era si bituufu bya kifere just ye ne Pastor Tom balwanira mukazi nti era yeyalitira Pastor Tom okusetinga ebyo byonna ebyokugamba nti no ye nti Pastor Tom nti bamubbyeko obukadde bisatu naye ng'ate ye Pastor Tom noli naye gwe bakwata gwe balumiza okuba nti suspect nga baali balwanira mukazi essaawa eno omusajja mukulu gyali mu Komera mpaka nakaakati poliisi eri mu kunoonyereza bakyakola okunoonyereza ekisinga okwewunyisa bagamba nti maka ga Pastor Tom mulimu CCTV camera ekyembadde nteesa singa batunula ku CCTV camera osanga bayinza okufuna omuntu omutuufu eyabba ssente ezo bwe baba bazibba ate essaawa zino bitandise okubuusibwa olw'ensonga nti oli agamba nti tewali ssente zonna zebakola ki zibabba nti just baali balwanira mukazi ye ne Pastor Tom kwegamba be confusing ate bitabula ina kusaba subscribing ate mpele video no like Bayiita Faali TV sigala ngo gyekomideko yakubanze kusako upload season na nsonga za Pastor Tom kosa noli go bakwata gwalumiza okuba nti yabba obukadde bwe bisatu babubba mu kisenge ekya Pastor Tom Mugerwa ndoza bintu byalondoza nako olw'emmande bamubbako ssente ze Pastor Tom Mugerwa naye nga bambi byebyo essaawa eno bitambatambula ku social media sites ezirako ne website ezisinga ez'amawulire ensonga za Pastor Tom naye baagala kumukwata olw'ensonga nti oli alumiza agamba nti yetabbangako ssente just ekyali kya Pastor Tom okumulumiza nti ye suspect n'okupangapangawo bino ebisangosango nti bamubbako ssente obukadde bisatu just mukazi yaleeta obuzibu si byangu ate nga ekisinga okwewunyisa Pastor Tom already musajja mufumbo si byangu naye nga byebyo musubscribing ate mumpere video no like Bayiita Faali TV kisikala ngo gifollowinga jakufuna updates ezina value mulakinge musubscribing munyige ne kukade mubere bulungi Faali TV gibatumire kabali Saudi Arabia abali Qatar abali mu USA n'abali Canada mubere bulungi mwera